bakukozesa ensobi bakwesibyeko nnyo kumbe nakawere y'omuzannyo yagubala sindi guno omuzannyo abadde agwagala nnyo and she did it to the best n'akukakkanya amazima gali nti yakukakkanyizaamu n'abantu ababo bennyini ne batandika okugamba osobola byakuzina nga ttiimu yo. People were very disappointed. Reason being, they insisted ne bakuwa ku ssente n'okyamuka ono Sheebah mukozi wa ssente alina ssente kati ate bamukozesezza ensobi mu lunaku lumu ate oli n'asitukiramu kye bayita okisiraani endeeta mukisa. Era sindi njagala okutegeeza Sheebah yakukoledde abantu abasinga kye batannalaba nti she gave you luck ey'amangu. Yes, you have a talent naye babadde tebakyagimanyi yagala gaana babadde tebakyagimanyi ekyo kyo tojja kukijjawo. Obadde olina kukwata microphone ku stage emu n'omwana oyo okujjukiza abantu nti gy'oli. Obadde olina kuddamu kukwata microphone to let people know that you're still there, you exist. Naye amazima gaggali nti abaana baali bakuwummuza. Era nkugambye batono nnyo abaagambye nti oyinza n'okuyimba ennyimba 5 tozirina. Era ababadde tebayitirivu nga bavubuka ng'abadde bamanyi mu birundeka ne bumpate endala ng'abaana bakujjukiza Noro yakola ki yaluyimba ge mazima. Bannange ekirungi n'ekibi ky'omuntu mukyogereko naye ng'ennyimba za Sheebah yes zibeera za video zibeera za recorded ne bamutereza amaloboozi mu studio but zibadde ze nnyimba zetumanyi era zibadde ze nnyimba zetuwuliriza. So amazima ga Katonda mu ggulu she contributed a lot. Era nkugambye nti Sheebah oli mukazi hasola and I respect that. Okoledde erinnya ly'okuva mu karaoke paka olunaku olwaleero. Achievement nene bannange ekintu kye bayita hard work. Waliwo abantu abakoze hard work naye nga tolina ky'ogifunyeemu. Waliwo abantu abakoze ennyo nga tolina kye wali ofunye. Naye ekintu kye bayita okukola ennyo n'okifunamu the credit actually this credit sincerely goes to Sheebah. Ekintu kye bayita okubanga abantu bakulabanga atasobola n'obalaga nti osobola kintu kinene. But mu buli ngeri Sheebah weetaagayo abantu nga 3 abalina okubanga boogera naawe nga bakusingako ate okkirize gwe kkiriza bukkiriza kye banaakugamba you're the best okisobola kubanga walaze nti osobola okukikola. Naye woobanga gwe wennyini gwe weetambuliza ebintu byo bw'otyo wakikuba oli kunnakikuba nakikuba teri kintu kyonoonye talents z'abantu nga malala. Buli muntu yenna gw'olaba nga alina waatuuse wali ali emabega we. Eyalinga emabega we yabanga Jeff Chiwa nga takuganya na kubeera mu mawulire ng'amanyi bajja kukozesa ensobi.